kubera nti okyali naffe ku Salam TV program Omukeeze mbebaza okwera nti mutambula naffe amanya nze Twaha Mchibi era nze ntudde okwera nti tutambuza program eno nakola okuyitwa lwa Dr. Medard Kiconco ajja netwogera ku nsonga ezabikanti zezetaaga okwogerako mu byenfuna bya Uganda n'okugezaako okulambula abantu baffe okumanya kiki kibayina okukola baga nti enswa bwekyusa envubo nga naawe okyusa amaaso eyo nga nvudde njaga nsooke nkutegeeze nti banaffe aba Amal Junior School eno ye sabbiiti gye bagenda okubeera nga bajaguza n'okugezaako okukola omukolo gwabwe abaana ba top class okubatikkira mu ngeri y'enkizo. Amal Junior School nga esangibwa Nsaggu Nankonge miles 7 okuva Natete bovere Natete n'okwata Nakawuka Road novuga n'ogenda ddala mu maaso munda miles 7 ojja kuba ofuna essomero lye bayita Amal Junior School lisangibwa we bayita Nsaggu Nankonge. Kakani nonjaga okulamusa ku director essomero lino Haji Seluyanga Hakim nti omwami ono kyakola ekimunjagaze nnyo buli mwaka ayongerako kati bali ku P5 buli mwaka ayongerako kati omwaka ogujja ayinza okutwongerako naye ekyenkizo eky'abaana ekyessomero lino kirikola kwe kubira nti basomesa abaana eddiini yaabwe ne babasomesa n'ebya bulijjo babasomesa secular ate era n'eddiini ne babeera balungi nnyo abaana benjogerako P1 P2 top class P1 P2 P3 P4 P5 kati omwaka guno tuyinza okutwongerako P6 naye abaana osanga nga Quran kwota agiina mu mutwe naye omwana wa P4 ng'agirina omwana wa P5 akwata Quran mu mutwe kwegamba abaana bayina ensomesa gye babasomesa eddiini ate nga ne mu ngeri eya bulijjo eno be baana bayogerera ddala n'olabira ddala omwana gwe weegomba n'ogamba yi omwana ng'ayimiridde ono n'olwekyo ly'essomero erya Amal Junior School ennaku z'omwezi 25 tugenda kubeera lwa 6 bagenda kubeera ku ssomero Ensaggu nga bajaguza era nga batikkira abaana baabwe ba top class. Awo empise kati njagala okudda eri munaffe Medard Kiconco doctor yatuuse dda doctor njagala olamusa abantu abo tulyoke tugende mu maaso. Nabatulaba nabatuwuliriza mbalamusiza enkuba ekuttekuttemu sabbiiti eno ebadde ya nkuba naye mmwe gwe waŋŋamba nti olimira mu mmotoka olimira mu bizimbe bw'oba otambula olwo oba olima kati wano oli mu ofiisi olima ebintu ntubwe bityo. Davidi yabadde ya nkuba naye mwana senene zaffe zibuze ensenene zibuze naye ate omanyi ekyobuzibu ebuliwo zirumbya Amerika ensenene wekitegeddeko sinaba kukimanya gye zaagudde Amerika bali mu lutalo bazifuuyira ate fe abazirya tezizze nazo batezitegeera amakubo Abamerika bazifuuyira kuzita bazifuuyira kuzita kati wano ffe abati tuzinoonya ate bazinoonya tezijja bantu beewola ne ssente mu banka baagala nsenene kuzibwa mu kyalo okuva entungamo in fact si ntungamo yokka waliwo kifo bayitayo baba bayitawo batyawo nga tonatuuka entungamo ve Kabaale nzije ndaba amabaati taala zaako Katungulu Katungulu omanyo Katungulu ate oyo ogenze Kasese so bantu bataddemu ssente zifudde ate ngenza okulaba ate zirumbya Amerika tezitegeera nalabye n'ab'emubende epipa bagamba epipa ziri wano ettaala simayo gipangisa emitwalo 3 okiwulira abo tubaveeko webale kubeera nti ojja sabbiiti ewedde twatunuulira ebintu bingi olwaliro nandyagadde ebintu ebimu bireme kutugwako bugwi Uganda yemu ku nsi
entono ezeewaayo wano ku lukalu lwa Africa okubeera nti zikola ssente ezaazo era bwe twogerera palamenti ebadde ekubaganya ebirowoozo n'okulaba biki ebiyinza okugenda mu maaso gye buvuddeko awo emabega nga baganye Uganda naye nga enteekateeka zonna ziwedde ne factory egenda kukolebwa ekifo egenda okukolebwa bateeseteeseewo tugenda kukola ssente ezaffe kati gweoli mu nabyanfuna statement eyo bw'ogiwulira obuwulizi Uganda olowooza tetuwonye obwavu wakati nti ssente katugenda kuzeekolera ndabira ddala buli kimu nga kiwedde gwe nga munabyanfuna olaba ki kati kyendaba kintu kyangu nnyo nti okukola essente ezaffe kyekiri kye nakutangazaamu luli nti waliwo enjawulo eri wakati wa plan ne planning. Plan kyekintu kyoyina mu bwongo kyolubirira okukola ne planning gwe musingi gwakyo. Kati ekizibu ekyo kiri mu Africa yonna nti tulina plan ennungi kubanga ebiseera ebisinga nze kankikubuulire olwaleero nti tetukola plan ezaffe nti twaziggyeemu ne tutunuulira obuwanvu ne tulina obumpi bwaffe ne tulina bye tulina ebyobugagga ne tukola kye twandiise organic plan tumanya nti eno plan yaffe kusinziira ku mbeera ezaffe. Kati ffe tugenda ne tufuna plan erya mu nsi endala ne tugibaatisa ne tugiteekawo na tejja kukola. Uganda okukola ssente zaayo nandibadde nkiwagira kubanga pulaani nnungi. Lwaki tukiwagira? Nedda bw'oba nga wemmanyi kubanga ebintu ebisinga ku nsi waliwo kyoyagala obeere ate waliwo kyoli. Kati ebintu ebyo byanjawulo ne bweba gwe mwennyini bw'obeera nnyo mu bantu oyinza kucriticizinga n'okola ki buli kimu naye bw'obeera wekka ne wetunula mu ndabirwamu n'ogamba butuufu that's what I am. Africa tukirize tugaane nti obukulembeze obwaffe bwa Africa n'abantu bennyini tetusobola kuprintinga ssente kubanga tetukola ki tetukisobola lwa nsonga si lwa kosti yakyo nti tetuyina mpisa. Ssente yeetaaga mpiso giprintinga walabako wano nga era nze omuntu bwontagamba nti ogenda kutandika printinga ssente si kitunula nti kize mu bwetaavu wabaawo kiri underlying. Kati tuba tulabye ekitwandiise a tip of iceberg naye nga wansi ekiriyo kinene nnyo. Ekisooka lwaki oprintinga ssente zo? Lwaki? Kubanga ekisooka nti lwaki oprintinga ssente ezizo? Ensi zonna eziretwetoolodde n'endala zonna ezisinga baziprintingira ssente. Sisuubira nti wali omuntu eyakola ekyuma tikyo kya kuprintinga ssente za Uganda yokeza kuprintinga ssente za Kenya kya kuprintinga ssente zaawa. Kazino ssente zoolaba esente gyolaba nti eri mu katale twetwandigamba eri mu circulation ssente egyo si yanjawulo nnyo kuzina empapula zoolaba kati engalo teriiwo tebakulimbanga tewaliwo enjawulo eri ku ssente ezo. Ssente kipapula nyesooka ne weebuuza nti bwe kiba kipapula lwaki abantu bakyeyunira? Kati okweyunira ssente ezo kibeera nti ziina confidence gye tuziteekamu nti bwe nfuna ekipapula ekyo kye tuyita a bank currency note
enkya bwe mba natunza amatooke gange sobola okikozesa nengulamu kiro y'ennyama nensasula fiizi nenkola ki kati ebintu ebyo byetaaga kubalansinga okitegedde now esente eno gyolaba nti tubeera nayo mu saturation olina okumanya nti obungi bwa sente bw'olina n'ebintu sente byegula bibalansi nga tolinamu emismatch kubanga bweba mismatch osobola okufuna inflation ati inflation kyova olaba nti nze inflation ye Zimbabwe yatandika nga gyendi ze naliyo mu 2000 nasomerayo masters twali tulina American University gye bayitanga Africa University. It was a United Methodist University. Kakati bw'olaba okuprintinga sente manya nti waliwo obwetaavu bwa shortage eya sente naye nga sente gy'ogenda okuprintinga teri kyuma ekiri mu nsi tebakikola nti gwogenda kuprintinga sente. By the way, printing money is very expensive okusinga kuzikozesa awalala. Sikutegedde kiri expensive. Kati argument gye tulaba eriemu nti cost y'okuprintinga sente mu Uganda yeyongedde kuva ku billion 17.2 kutuuka ku billion 19.9 ze billion ebibiri. Ekisooka nti osobola ku justifying that expenditure kubanga sente zoyina mu saturation buli lwe zijja mu Bank of Uganda nga zivudde mu commercial banks, Bank of Uganda eba erina okuzisortinga nejjamu enfu nejjamu ezikaddiye nejjamu eziyulise nemanya nezeereseemu ezidda mu saturation. Kati kyoyagala kuŋŋamba nti buli mwaka sente zonna ze tukozesa ziba ziyulise oba nfu nga za kukola endala. Kati wosooka n'otunula nti eyo 199 billion eri justified kubanga assuming nti kati according to the report I read, I don't remember nti last year esente zaava mu saturation ze basortinga zaali billion 10 no trillion 10 point something point 3 ne out of that around 7.9 ne bazizaayo muki mu saturation ezaali 1.77 ne bazi cancelling, then some amount, I think some billions were shredded. Kakati ezo zadda mu saturation eri percentage ki? Kati percentage bwe wayadda mu saturation zino 1.77 plus something, we are looking at around 2.1 trillion za kuprintinga ze zimalawo billions 19.9. So byebintu byolina okusooka n'otunulamu awo. Ekyokubiri kinakugambye nti sente ze tulina bipapula newaabula zibaamu confidence, medium of exchange. Kati confidence eri attached to money. Bibino byobula ne bino bya America byennyini is just fiat money, tebiriimu bipapula nabo bakola bikozi nero akuba nti economy ya America n'obunene bwayo abantu bagibeeramu ne confidence nti bwe presenting that paper nfuna chemba ekirubirwa kyange in that money was. Kakati kinakugambye nti waliwo kyoyagala okulabika kati waliwo nakyoli. Tukirize tugaane mu Africa tetulina mpisa. Nono yennyini agenda kuprintinga, ayinza kuprintinga mwezi ze. You see, kinakugamba nti tetuli ku level ey'okumanya nti tuli ku level nti buli action gy'okola erina outcome etwandite reaction eri different. Kabwe nakikugamba nti tetunatuuka ku level y'empisa nti
bw'obeera mu ddwaliro Mulago ng'oli mu kubba eddagala ne kijja mu mind yo nti oli mu kutta abantu ng'okimanyi nti wabbye eddagala no mind yo tewakitegedde nti action gye yakoze y'okubba eddagala abantu abali ku bitanda bagenda kufa kati gwe ate oli mutemu kusinga oli omutemu ateza abantu ku kkubo kubanga yasse babiri gwe wase 15,000 bamutwala naye tetunatuuka ku that level kati bwe kijja mu sente zino gweoyinza okumanya nti muganda wange katuprinting ey'obulala nga bumeka yadde gavumenti eyagala 2.2 trillion bubiliyoni bwaffe nga 3 oba bubiliyoni nga 2 kati ekitegeeza otuuka ekiseera nti money in circulation is messed up waliwo ezitayitira mu Bank of Uganda awo n'okola emismatch nti esente zijja kuba nyingi nnyo kusinga ate ne Bank of Uganda zeetamanyi zeetasobola kumonitalinga ate kati ezaayise mu system wazikoledde erina ogamba zino yadde zidda mu system zikolekole ki kati ojja kutuuka ekiseera nti esente z'oyina zisinga obungi ebintu by'olina kinakugamba nti eggwanga bwe liba lirwana naawe nga muli mu lutalo kintu kye basobola okukukola ne bakumalawo bulungi nga tebakozeseza mmundu ku printinga sente eyo ne bagisuula mu circulation ogenda kukeera ku macanga omugaati bagamba ti ku miliyoni ya Uganda kuba sente weziri sente weziri emigaati kyegiriwo ekyokubiri ovuga wheelbarrow n'ogenda ogula esente ezo kwebiva lwaki abantu baziprintingisa kuva bweru zina a level of sophistication. What is that? Nti si kyekyangu kyakukola bateekamu obukolyo bungi ne bateekamu ebirungo bingi nti esente y'eggwanga si nyangu yakufoojinga ebeera ne security features nti si nyangu yakukola ki yakugattagatta ate ebintu ebyo byonna mu Uganda we tuloba mu Africa yonna tetusobola bigalanti ng'ekisooka ffe bennyini tusobola okukikoozinga ffe bennyini ne tukola esente ezaffe ne tuziwa mu circulation kubanga kati controls zibeera in our hands. Ekyokubiri ziyinza n'okujja esente mu circulation nga teziri so strong nga features zaazo n'omwana bw'agenda wali ku machine enasa n'azirunninga nga you cannot even detect the difference. Ekyokusatu it's very costly. So twandibadde ebintu ebimu wabintu bye twewaza okutunulako. Obuzibu bwa Uganda si sente ntono. Obuzibu bwa Uganda y'ensaasaanya yaazo. Okiraba? Ate nga policy makers ne implementers kye balina okutunulako. Ne bwe tunaakaayana ne bwe tunaakola ki essente tuyingiza kitono ne tufulumya kinene ku bintu ebitagenda kuza sente ezo omukutuyamba kusasula amabanja gaffe. Obulwadde bwo obulabira mu nnamba zizo teweetaaga kugenda wala kubanga bw'otunula ku budget gye tuyina n'otuna ne ku release gye nakulaga last week nti bw'oba osobola ku releasinga 4.883 trillion nenga more than 4.5 zigenda mu recurrent expenditure, that's where your problem is. Bwe wali obuzibu bwo. So oyina okusala ebintu ebitwala sente zo. Oyina okusala n'okendeeza ba minisita bo yadde baagala nnyo. Oyina okumaginga departments kubanga kati tuli ku level nti almost departments authorities ezo zonna zigenda ne mu 1,000 ate be bafuna emisaala eminene. Oyina okusala districts kubanga wetwabeeranga ne district emu wagikola mu district 7 mulimu ba MP ababakyala mulimu ab'abantu mulimu kwegamba nosanga tewabeeranga n'emmotoka emu ku district nosalamu district omukaaga kati nene yaffe y'ebushenyi ojja kusanga nti olina ba MP 15 ba RDC 5 banya ba RDC 7 chairman DPC RPC nosanga nti wabeeranga n'emmotoka emu kati omeeteringa emmotoka 10
Nwaberanga ne ba MP babiri constituency North and West. Wenda ba MP okusooka omukaago gw'abakazi. Noteekako kati ba MP ate ababulijjo. Kati ba MP gwe w'emmotoka ya milioni 2.2. So obuzibu obwaffe nga Uganda tubumanyi. Nenga bwalabika bwokya. Ndoza wale wakagambo tobukwatako. Nenga bino bye tugendamu. Nze wale wenda banti some countries nga wale okyokola nenda banti really kyolimu is a desperate measure. And it still wasn't tutuse ku that level ya desperacy. Twanze njaga kugenda kumulamu katono. Atula tuli ku Salam TV program Omukeeze nina Dr. Medard Kiconco. Tugezaako okwetegereza ensonga okusinziira ku biwandiikibwa omwaka gwali 2022 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni nawa directive okukyusa all government security documents okuli ensimbi okuli empapula ezirondebwako abalonda okuli ensimbi okuli empapula ezirondebwako okuli passport okuli identity card ne license z'abo abavuga emmotoka n'ebirala byonna gy'olabanga security document okubeera nti zikolebwa mu Uganda tuddamu ziyingiza. Kakati awo ekyensimbi kyo bwe kyatuuka kye kibaddemu kanjumanywera naye okusinziira ku nteekateeka zonna Ntebe era omwaka ogujja sente zigenda kubanga zifuluma nga ziva Ntebe wezikolerwa Uganda nga zeekozesa. Kati obumulemoko katono tutunuulira obuzibu buyinza okubeera ku ekyo nire Dr. Medard Kiconco tovaawo. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. This holiday season, we wish you the freedom to enjoy all your football. We wish you fun and lots of Ugandan entertainment. We wish you a good time together, so turn up the volume on your favorite show and be merry all day long. We wish you laughter everywhere in the hall. We wish you and your loved ones a very DSTV holiday. Stay connected to DSTV family at only 64,000 shillings and light up your festive season. DSTV Uganda, it's your moment. Wage Shadia. Onkubira kasimu nensi nga papa. Omutawana ki? Ngola bikawera likiride. You are a manja. Hankubuli. Basooka ne bampeereza ekipapula kya miliyoni 2. Omwaka guli ne mpalapalanya ne sibasasula nengira ki? Mbandi wano nga bandeetedde ekipapula kya miliyoni 6. Mbasimanyi mulimu penalty, simanyi mulimu biki ng'omusolo gwazaala abaana n'abazzukulu. Sikulimba gw'okola otya. Vaawo naawe Shadia. Omusolo tegukulemesa site naawe ng'ate gavumenti yabigonza. Kati nkole ntya? Okimanyi nti bw'osasula kati omusolo gwo gwonna ogukubanjibwa okuva emabega okutuuka nga 3 June 2023 tojja kusasula magoba na ngasi oba ziyite penalties. Kisoboka kiti ekyo? Abasuubuzi ababadde babanjibwa emisolo emikadde gavumenti yatuteerawo waiver
weva byebikyebyo okay kati kiriwo ekiti omwaka gw'ebyensimbi guno ogwatandikanga lumu July 2023 gavumenti yagamba nti buli muntu asasula omusolo gwe mu bujjuvu nga 31 December terunatuuka ajja kusonyibwa amagoba n'engassi oba ziyite penalties. Yes. Kyekyo bwe kitu bwe kitambula akazanyo leka naawe nga URA ekusonyiwa omusolo yekuddako tebasobola. Kitunudde bwoti baali bakubanja milioni 2 kati ne bakuleeta ekipapula kya milioni 6 nga bataddeko engassi n'amagoba. Okitegeera kaakati bw'osasula kati ojja kusasula milioni 2 zokka. Kati gana amagoba n'engassi agaweze milioni 4 tojja gasasula bagakusonyiwa. Bane biweva mbisangewo okusasula. Sasula mbujjuvu omusolo gwokka ogukubanjibwa ng'okozesa emikutu egy'enjawulo egisasulwako omusolo oba nyiga kamunyenye 285 kadaala oba genda ku ofiisi ya URA yonna ekuli okumpi oluŋŋamizibwe ng'omukisa guno tegunnaggwako. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda. Introducing Mirage Independence Style Bonanza 2023. While celebrating Uganda's independence, we've reduced prices of everything we sell, including all types of tiles and all construction accessories, starting fast to 31st October. Come and buy tiles and everything else at very low prices. Remember, for every 10 boxes you buy, you get a free packet of spacers. Don't miss out on this chance. Find us at GR Plaza, 6th Street, next to National Water, or at Bugolobi Hardware City Goodwill, opposite Uganda Bati, or call us for details. Byolina okukola obeere steady. Kyusa pini yo oluvannyuma lw'ekiseera. Obuvunaanyizibwa okukyusa pini yo oluvannyuma lw'emyezi emitonotono. Okendeeza akatyabaga k'abafere okugigwamu ne bakubba. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, MTN Uganda, Stanbic Bank, Uganda Bankers Association, United Media, Equity, and MTN Momo. Webale gwe munaffe yakatwe gatako ku Salam TV kyokola kyankizo okubeera nti otambula naffe era tukwebaza. Olunaku lwaleero lwakubiri tutunuulira embeera bweri naye nga wetugendere mu kuwummula mbadde nkulaga nti ebintu ebisinga wano mu Uganda gavumenti byebadde ejja ebweru okusinziira ku directive yaweebwa omukulembeze w'eggwanga birina okuba nga bikolebwa wano omuli ne ssente omuli obululu obulondebwako omuli national ndagamuntu omuli n'ebintu ebirala pamiti n'ebintu ebirala okubeera nti bwe tugenda mu maaso n'okubiyingiza biyinza okutunyiga kulenza eggwanga naga nedda tubikolere wano. Kati tutunuuliddemu item emu eya currency ya Uganda ng'era enteekateeka tugigambye nti mu kibuga Ntebe awo we bagenda okuba nti ssente zo zifulumira omwaka ogujja bwatabeerawo kikyukamu Uganda egenda kubeera nga efuna ssente zaayo ze yeekolera. Ssente tulina ezaffe naye nga ffe kennyini ffe tuzeekolera by next year era we tubadde tuli. Kakati Dr. Medard Kiconco njagala ontunuulizeemu ndage ensi endala ezikikoze ne kitajja bulungi era n'ebigambo by'oyinza okukola ebiyinza okugamba nti bitwewaza kubanga ogambye nti empisa eyaffe wante natuuka kubeera nti tuli kubali nati tukula tugenda mu maaso ensi egenda mu maaso twagala okukola ebintu bingi. Nsi ki ezibadde zijja nga zitambulira mbwe zityo? Ensi ezimu mu Africa bw'ogenda kukitunulamu obulungi kati nawe ne Uganda twakigezaako
ebiseera bya Idi Amin ebyakivaamu obimanyi. Kaakati Zimbabwe yakikola n'otuuka ekiseera nga bwena kugamba nti sente zino biba bipapula era baali bagijerega nti weetaaga wiirubalo ya sente okugula omugaati ne baprintingako ne 1 trillion zim dollar paper bintu byagenderanga mu billions. So ne batuuka ekiseera sente abannansi ne bazigaana ne batandika kukozesa rand eza South Africa, dollar ne pound. Waliwo kiwuliddeko nti waliwo kye bayita dollarization. Sikimanyi. Dollarization kugamba nti esente ezizo ezammwe abantu bazeeganye tebazaagala basalawo nti yadde economy ya Uganda bagenda kukozesa dollar oba pound kubanga ze zirina that security kyenakugambye ne confidence. Kenya printing sente bate printing. Kyenawulirako baga nti baprinting simo bati baprinting lwaki bagamba nti kati bwe batandika ku printing sente dollar mu Kenya ebuze. Ojjukira nti sente ya dollar ya Kenya yali waggulu nnyo compared to that of Uganda. Yeah, kituufu. Lwaki yakka? Nigeria okimanyi tebaprintinga sente. Lwaki Nigeria batuuse ekiseera ky'okusimba line ku commercial banks nga babawa just $5? Kubanga sente ya Nigeria nyingi yafuuka bisasiro. Teri muntu agenda kukipinga sente ezo kubanga tajja kuba na confidence. Ekintu ekyo kye kimu nti Ghana nga tena kitandika economy yali strong nnyo. Ebiri mu economy ya Ghana obimanyi. DRC yakikolako oba nakati ekyakikola. DRC yatuukako okimanyi. So ezo economy ezenkwa kati nga Nigeria is a big economy naki yerimu n'abasajja basinga obugaga naye nga sente zaabwe Nigeria ne Naira tebajjagala kubanga terina that security nti Naira ze nafunye olwaleero 10 enkya zijja kuba zirina value ya 10 bwengenda okuza exchanginga oba kuzigulamu ebintu. Twahamujibi ayinza okuba yayiye sente. Algeria yakikola ekyakikola. Morocco yakikola ekyakikola. Ensi ezo bamutwadde ne Egypt bakola sente zaabwe. Naye bw'oba okitunulamu nti Bawalabu kati oyinza okuriskinga n'oforginga sente zaayo enkya ne bakuba amasasi ne bakuba amayinja ne bakusalako omukono nga tebafuddeeyo oba oli mutabani waani oba oli oba minisita bakuba amayinja n'ofa oba mutabani wa president bakuba amayinja n'okola ki. Ye confidence gye nkugamba nti ensi enene nga China eprintinga sente zaayo naye oyinza okugamba nti okuforginga sente ya China I would rather take poison. The discipline gye nkugambye n'obutwa oleme gende n'obutwa kugenda kubanga bajja kukutta still obone. So kinakugambe nti plan nnungi awalala bagikoze neeyitamu naye bwe tubeera ffekka nga waliwo wetutudde twebuuza nti naye mu Uganda tulina that level of discipline. Kiraba kubanga kati buli mu Uganda we tuli bw'oba bana batukulembera bava mu ffe kati ffe bennyini mwe bava tuli bafu bazibu. Kiriza gwe laba obwana buli mu ne mugundi laba obwana buli mu primary bubbi bwe laba obululu bwa primary obwana bugula swiiti ne muzimala mu maduuka bageze kunoonya kalulu kakati tulina okukkiriza nti society eyaffe waliwo olwaleero byetusobola waliwo byetutasobola kati tulinamu levels nti oli ne bw'aba akikoze the best punishment gye tubagenda okumukola nti yaprintize sente z'eggwanga zigenda kumesinga eggwanga lyonna
punishment esingayo obunene kumusonyiwa. Tegerera bubi. Nedda. Omanyize njagala nnyo tuno nti who am I? Aha. Zibwemba kimanyize ndimbwa tonteresa nyama. Kubanga kiba kikemo. Enjala weekulumira. Aha. Ne bwera terano manjirya. Kato kwetusa kwekyo ekikemo nkugamba gitereke wa neighbor. Nfuneyo akatono kenina okukola ki? Kenasobola. Teri kizibu nnyo tetusobola kukola sente zaffe. Ne tumanya nti zino sente ziri mu saturation zengana n'ebintu bye tulina. Ate ne cost y'okuprintinga eri wansi. Naye kyetwewala nti empisa ezange nzimanyi tonteresa nnyama. Ate ekyo tekiba nti si kya butiitiizi si kya kwenyuma wabula kumanya ki ky'oli. Oyinza okwetenda amaanyi nga togalina ne weetenda amagezi nga togalina. Kinakugamba nti n'omukyalo oyinza gamba nze ndi mu myaka 23 oli mu myaka 6 ojja kutuuka ekiseera nga ebizigo biganya okukola ki? Tebikyanywera ku mubiri. Be yourself. So Uganda we are better off today kusinziira ku mpisa ze tuyina, ku bukugu bwe tuyina, ne level ya nationalism gye tuyina, okusigala nga naffe twekwata ku bali abaprintinga sente ezaffe ne baziteekamu security features. Olaba abaana abadde bagezaako nakola ekicupuli n'okitunako naba nti it's almost real. Bwegaba maaso nga kituufu. Kakati ojja kutuuka olinga ku level of sophistication ye mwenyina printing the center printing de mwezize. Bye bino byatuuka eZimbabwe nti esente tebakyazaagala. Mzee nagamba asigaza $1 trillion yeri ku lupapula. 1 billion gye wawandiika ku lupapula. I just need $5. Zenjagala. Kibaye ekyo mu nsi. Nze kikugambye nti kyali Zimbabwe wano. Nze ebintu ebyo byatandika nga ndi Zimbabwe mugabe nasomerayo. Nga bannansi sente ezaabwe. Tebagala zikwatako. Nigeria we twogera tebagala zikwatako. Kubanga gy'okutolwa leero enkejja kuba ekoze eki? Jukira nti government zibeera ku pressure. Babantu bwe bakulumba nti why? Emisaala ejjaffe 3 months. Oyinza n'ogamba mu printing ez'omwezi ogumu. Bali baagala bongeza. Beekalakasiza wiiki namba. Beekalakasiza wiiki namba. Muba printing leyo ku mpe ebisawo awo. Okiraba? Ekitasoboka eri ne process yennyini ne cost kijja kutwalira time. Naye nga yo plan mu bupulaani bwayo nnungi. Naye planning bw'ogigatamu empisa ezaffe ze twemanyi. Kubanga ffenna twemanyi. Abali eri n'abali eno. Babajjawa. Babajjamu ffe naawe. Kati bakugambye nti betulina mu leadership baba importinga kuva Israel. Baffe. Kati bw'oba obadde omuyaaye ku kyalo. Bw'otuuka eri okyuka. So waliwo ebintu bye tulina okukola tugamba no mukusinziira ku maanyi agaffe discipline eyaffe as we work on our discipline nga twetereeza katusooke tukole national identity card. Ejo bayinza kufogingayo emu 2 ate tulina machine ezizikola ki ezidetectinga with ease. Ate ne bwe national identity card emu bweyitamu oba 2 oba 3 tezikosa nnyo economy. Ekyokubiri tugamba still katukole ne passport. Kubanga passport tegenda kola mu Uganda. Ekutambuza fuluma. Bajja okukwata. Kati zo tuzikole. Tuzikole. Ojja kuyita wano Egypt bakukwate. Ojja kuba wakalandika Israel airport bakukwate. Okiraba? N'agaba visa. Akukwate. Tajja jikona. Tajja jikona. Omwakatabo n'amala n'akwewiiki. Akatabo akatwale mu American Embassy. Baketegereze bakayise mu byuma byabwe kubanga bali sophisticated bakagobe. Ojja okukimaga nti naye kati ne yakede n'azikola ekiro n'aziyiwa mu owino. Muganda wa ojja kutoba nazo. So whatever tusobola okukola as we plan slowly. Nga tugenda naffe tufuuka abakugu ne tubeera sophisticated ne tutuuka ekiseera nga ne discipline yennyini nawe mwennyini omanyi nti sente ya Uganda wengi printingira. Waliwo bano abaana batunda eddagala ly'emmese nti weerira weefiira. Nawe n'okimanya nti w'ogiprintingira w'ofiira. Nga sente okola ki? Ogitya ne tukola sente zaffe ne zisigala wano. It just takes a process
bwe tukola nnyo ku discipline eyaffe bino byonna ebitutawaanya olwaleero tubituukako nga n'eddagala tokyalibba kubanga osinga owulira nti omusajja wemulawe yabbye eddagala bamutute mu kooti bamusibye emyaka 12 ogamba 12 ngamba emyaka emmeka ogamba kanve ku panado y'abasajja kamuleke emyaka 12 omusajja alinayo emyaka 4 okufa oba 3 obusungu babugiwa obusiba omuntu emyaka 12 kamuleke naye ate bw'owulira nti yabbye eddagala emulago ate bamukyusiza ne bamuza mu ministry ate ya health bamugye mu health ate ne bamutwala mu fisheries kati yazze mu local government atandikirawo yakomye so nga tetunakukola ku ekyo ekya discipline kubanga jjukira abantu baba bangi toyinza gamba tojja kutuuka ku muntu yenna ku miliyoni 45 ng'omuyigiriza empisa kati waliwo ekyo nze ntambudde nnyo mu China nze akaana nakawa emmere nga kajje muki buli wali obuwala bututambuza akugamba kimu nti the law does not allow it kati etteeka lyafuuka nga muntu guiding abinga ali awo kubanga akimanyi nti womenyera etteeka lya China oli mufu basajja bali bakusiba emyaka ku kantu kolaba nga temuli gwe genda okeere ku makyo wandiika ebbaluwa nti mwami Mukiibi mumanyi nyambo muwa omulimu ngoli China omusajja kusiba emyaka 27 ngoli China so waliwo ebintu bingi kati that's the level of discipline kyala kugambe nga kire ky'amafuta nti China esobola kukola company ya China y'amafuta nebeera successful bw'otunula ku zino China Railways esingayo obulungi mu nsi yonna company za government si kwegamba nti abantu beeri batusinga empisa ni batusinga okutya ekijjo omanyi kikola ki ekinyaga bitono kati kikuyamba kikuba sente ya government ekya ne bakusalako omutwe sente bayinza giteeka wano n'osula enjala ng'ogirawo nga sente eyo ya government so tetunatuuka ku egyo level okukola sente kirungi but nga bwe nkuwadde example abazikoze mu Africa Ghana eri mu buzibu Nigeria eri mu buzibu Kenya eri mu buzibu ebya Zimbabwe byalina unique so tetuli different from them kyobula abantu ate Algeria Morocco ziri successful kubanga etteeka lyayo omukono gugenda wokwatira mu nva bagusalako so abantu abasinga nti bino ebirala katugira tubikola naye kino tusooke tukiwe time tukule ku level nti nakyo tujja kukola ki tukikole twanzege mbuzayi dakiika ntono dakiika ziri 2 okuva wano ekintu kye twogerako by next year Uganda oba oyagala oba toyagala kuba kati kiri mu pipeline kitambula sente zijja kuba zifuluma wano okugira nga zidelayinze omanya 2025 zigenda kubanga zifuluma njagala o predicting anjagala kujogeza ekisooka nti last week otwali ku program nakugamba nti nze naawe mu Uganda tunyumya bunyumya tetulina ku LC1 nga bakansala kali byaffe byakukeera ne tunyumyamu abiwulire atabiwulira akole eki no njagala owe prediction okusinzira kati gwe abantu abamanyi esente bwe zikolebwa bye tumaze okudiscuss nga bikulaga waje tulaga kujjako nga Katonda akoleze ki atukoneddemu naye ate Katonda n'ennaku zino sajja muzibu nnyo kubanga n'alabye ebiri Palestine ne Hamas gye bagamba gye yazaalibwa sajja alabika yabavuddeko kalafu ayinza okutuuka ekirala atukola ki kale yesiiza kuteekayo nnyo lubaale ennyamba nga naawe okoze eki nawe otandikira Dr. Medard Kiconco kikulimba bigambo ki byosembyayo mu programu olunaku olwaleero wawulidde omusajjawo akuba nti akadde tetulina George we bamusinzeeko obululu bwa mu ngalo kamu 2 3 n'awaayo obukulembeze otera okubeera wano n'ogamba njagadde nkaleete kubanga gwotera okubeera noga nti Africa tetunatuuka Liberia yatulaze nti yatuuse
omusajja bamusinze butundutundu atayina byetuuse n'awaayo obukulembeze gwe watondawo Liberia nedda otunula fulaga ya Liberia efaanana etya mbadde sigyetegeezanga kale eyo womuwaakayo batondako ntonde nga bwe batondako Isirairi ekiraba eyo nsi y'Amerika bagitonda kuza slaves the former slaves babadde ku butaka obwa black obwa Africa Liberia katoyinza kusanga tewaliwo oli pulling strings it just accept ate nga tosobola kugaana Uncle Bob yagambye accept kyolina okutambulirako so ekyogamba nti pulaani ezaffe za Uganda aweza ekikugamba nti tulina pulaani ezisingayo obulungi singa tuziwa planning kinagambye nti zino bagagawale zonna pulaani ezo zezisingayo obulungi kubanga zonna zifokasinga ku muntu wa bulijjo kumuyamba naye ate pulaani yonna okubeera successful erina okubeera ne planning gwe musingi gw'ogiwa nomanya nti kino kyekiruubirirwa kyange bwendi bwengenda okukikola kati bwemba nvudde ku kkubo lyennyini eryange nkiraba nti wano nalinda prediction nti abantu bwe bati bajja kuba bayingiza income bweti kati nga bwe byabeeranga mu cooperative ezaffe kati jjukira nti gavumenti omulimu gwayo gwa kufacilitatinga si gwa kugaggawaza directly kati omuntu bwakubuuza nti nadi zitwagaba endokwa z'emwanyi milioni 10 osobola kuddayo n'ozibala n'ozifunayo tezikyaliyo bw'osanga nti twagaba ez'ekirime bwekiti gyeziri naye singa sente zo twazizimbamu cooperative society factories twandiba kitwanguyira nti mu mwaka bwe guti twafacilitatinga abantu ekifo ky'okufuna endekwa ze tubawa buli omu ku faamu ye abeere ng'akola ki ayina endokwa zenyini zeyekola ki zeyeplantingidde kati ffe tusobola okulaba nti ekitundu bwe kyaleetanga emwanyi ensawo 1,000 n'obawa sente zaabwe wanga sente kyenagambe zandikoze nga stabilization fund nesigala wano nga bwe twabeeranga ne Uganda Coffee Marketing Board kati buli muntu jjukira nti omuntu gavumenti omukwatirako kati omuntu gwe waawadde miliyoni 2 olwaleero teweetaaga na kumugamba nti tereeza omutindo gwa kofi kubanga ensawo 10 waazitutte ensawo 2 n'ozigaana n'ozigoba naye ate miliyoni 2 gaamuwoomedde ajja kuleetera ensawo 200 kasita omaintaininga omuwendo nti essente ku katale k'ensi yonna zabadde nyingi n'omuwaako n'oterekaku endala naye ate ekyo nakyo kyetaaga discipline tewaterese tozirya ebintu ebisinga ebyaffe bya discipline siya twanzeke mwebale kuba ndi mutambule naffe olunaku olwaleero kyenkulabye ogendamu abantu baffe ab'e Masaka abalima emmwanyi nomanya nti mu area eyo balinamu ekyuma ky'emmwanyi bw'alima emmwanyi n'azitwala ku kyuma n'azikuba kase ye mwennyini nga yazireese kati ate ekyuma gyakubidde kase nga tebagenda mu charging nga gavumenti yakiteekawo kya community n'atunda kase oyo sente zaafuna tezenkanankana n'oli gwe bagulidde awaka ate kale wamuwadde kati PDM wamuwadde miliyoni egyemu abaana babagobye okusomera babaganya okukola ebibuuzo alime kasooli alina ekyuma mu area ekikuba nze mbadde mu kyalo nkikugambye nti balinze sente za PDM okugula amadirisa g'enju balinze sente za PDM okusasula balance ku ssomero n'okuwasa bamubanja era alina okuwasa kati sente eyo bw'ogimuweera olwaleero agirya naye ate singa wateekako ekyuma ky'omwanyi oli n'abeera n'endokwa ezize asigala aleeta n'omuwa miliyoni 2 n'aleeta n'omuwa 5 n'aleeta n'omuwa 7 n'awasa n'asasula fees n'akola buli kimu twenze nnyo twenzeke mwebale kuba nti mutambule naffe olunaku olwaleero bwe mutyo nze Twaha Mukiibi tubadde ne Dr. Medard Kiconco tukwatagane nate olunaku olwo nategeeza nti
olunaku olw'omukaaga lwetugenda Ensaggu banaffe aba Amal Junior School bagenda kubeera nga bajaguza bayina abaana okuva mu kibiina ekisooka paka ku P5 ate buli mwaka bagenda bayongerako basomesa abaana eddiini Amal Junior School nolwekyo tubeere olunaku olw'omukaaga mubeere bulungi Katonda abatukuumire mweraba. Eno ye Salam TV.